Gwe bamalayo manyu gwe ubasika ediyo ajaga okimanyi nno nkwagadde kale kyamazima ndabikidde bulungi nzo wano nze nno nga nseera nze ni wa mitwalo 7 gwe buuza abo bammanyi nengenda kuwa ku mitwalo egyo era ngenda nakuwa longo walone longo waliwo longo kati longo ebeereti waliwo short longo ne overnight soko mbuli kati tubadde ku short kati longo erietya longo andi kati short kabaka lutwaka era kasooka mulabo oti agati toddamu vaayo kamula kitawulo okamula kale okusamula Lubalusewa TV mazima ku mazima tukwaniriza gwe na josinziro kubanga otugoberera ku Lubalusewa TV nate tukuletedde omukisa ogw'enjawulo eri gwe wenna mu Uganda ali eyo nga wandyagadde okuyiga okuba okukuguka mu kuweereza ku TV okukuguka mu bya video editing okukuguka mu bya internet mu byonna ebikwatagana ne computer wamu n'okusingira ddala okuweereza ku TV wamu ne kamera work. Lubalusewa TV tukuletedde offer gwe mu Uganda yenna eyandyetaze okukuguka mu bintu ebyo ku miwendo emitono ddala. Banji muli eyo nga mwine ekiroto ky'okuweereza ku TV naye nga temwinayo mukitandikira temwinayo mubangulibwa. Lubalusewa TV offer gye tukuletedde okusooka na kuweereza ku TV tukutendeka ne tukubangula naye ng'eno bw'oweereza ku mayengo ga Lubalusewa TV n'osobola okufunirawo obukugu n'otuukiriza ekiroto kyo. Nammwe abaagala okukuguka mu computer mu video editing abaana muli mu university mu institutions naye temwinayo mutandikira ebintu ebikwatibwako bikyababuze. Lubalusewa TV kyekyokudamu kyo tukugamba nti jangu otusange wano tusange mu kibuga Matugga miles 12 kuva mu kibuga Kampala. Okumanya ebisingawo nga wandyagadde okukozesa omugisa guno mu bujjuvu tukubire ku simu zino wammanga zombi ziri ne ku WhatsApp esooka eri 0753 91 6 65 0753 91 6 65 wamu ne 0750 99 3 87 0750 99 3 87 mujye mutwegatteko ate tusobole okubayambako okutuukiriza ebiroto byammwe mu kuweereza ku TV okukuguka mu kuweereza ku TV okukuguka mu video editing okukuguka mu computer wamu n'ebintu bya internet byonna ku Lubalusewa TV tukuletedde offer kugatta ne camera work. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matugga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku milioni 4. Matugga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya milioni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku milioni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matugga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya milioni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matugga okudde kasaalirwe so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa offer eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tulinayo ey'emilioni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emilioni 6 kisinzira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matugga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Gombe ku luguudo oluva e Matugga okudda Ssemuto eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya milioni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matugga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Abalungi tubaniriza ku Lubalusewa TV nate ajesa mu Lugemanya buli wondaba omanya programu ezenjawulo ziba ziguse wano ku Lubalusewa TV mbebaza mwake so mwenna
abatugobera ku Lubalusewa TV ne musobola kubanga musubscribinga ne mucommentinga ne mulikinga amanya nga buli jaji Samuel ulako endi ne muganda wange era kuba mubawa asobola okubate omwana ono wengeno bawa omusoga ki yamukola sajade mu comment section bakanda era fa basoga okay tukwaniriza nate amen buza kuba twatusobola okubate nga tweyongera program bale sinajanjula bagiyita bino badde obimanyi okay watu wa Lubalusewa TV tuwebaza okuberanga ate munete mukowa mu subscribinga ne mutugoberera ne mu commentinga kibera mu comment section bana bero nga bankuba naye nange sijja ko kubaletera waka okay kirungi nnyo zenja ugamba utya leero ati listed mugamutya kasuka empisa wakalanka mukama waffe jukira ntutekebawo ensimbi Mosh Media enonongere kubifaananyi video coverage photography oyina baby shower oyina okwanjula emikolo gyonna egyenjawulo osobola tuukira Mosh Media ne basobola okuba nti nga tebakukwasaganyiza mu mbeera ennungi etagambika batuukirire ku namba eziri ku screen ya faawo basobola okuba ate nga bakuweereza mu mpeereza ennungi abagenda mu kalulu 226 mbazigirira Mosh Media basobola okukolera poster ey'omulembe waliwo poster osobola azin osobola omulonzi n'alaba ekifaananyi kyona ono sinza butamulongo bwe kiri kati okay Mosh Media mbadde nkyagamba nti ekola ku posters ennungi nosobola okubanga ate omulonzi atuna posta nanga wallahi musajja ono sinza butamuwa nyongera okutumirako meya waffe Honorable Kasirivu Ronald Kabembula kutumirako nnyonnyoni ddala yangambye nti akomawo okwesimbawo wali eggombe okuba nti ate awaddamu okuweereza obulungi obutagambika kutumirako webale kuweereza mu mpeereza ennungi enguudo zo nziraba nayitako mu matu g'ebiseera ebyo nga ndaba enguudo ya muzuri sana zenjaman tutandikirawo wennyini ku weekend wangamba yali weekend when was that twasemba okukola show yali weekend guru wangamba olumba guru nzama okola ku station nga ndayo ebifaananyi oyingira guru ekyali eggulu negolaba omuntu wabanga ali mu central wano eno era bwoba oli mu central wano oli w'amaanyi wano mu central ne buli kimu kyonna kyonna kituukira wano nze natuuka eggulu ku hotelo gye twasulako kati waliyo TV eyo eggulu bagita simanya oba Alu TV kati ntuuka eyo tugendako ng'omanyi ku TV awo okulambulako tusanga ba presenter baayo so nayo ngeri ebiwala ebirungi badana nabatanzi baayo bano ba Florence Nampijja kwanji that kati eri presenter abantu go bali bayayanira buli omugo yegomba okulabako ate kati fe twatuuka eri ngate ki ate kati nzinga banda banga King Saha watuuka eri nga badana nabatanzi beeri era naswana dana nabatanzi weeri twale eri olunaku lumu tekisoboka oyo mukazi taliyo natuuka eri nga njogera lu Jamaica utya ne wagati banatundu yavudde Jamaica nobagamba nagati awuda takom the garden sugar milofi chila the garden sugar yapan press agandi ha oba agambye eki kati ng'omanyi kati badana nabatanzi beeri beba oluzunguzungu ne bamuleeta ekyo kyoyogedde kisikiririzaawo omukazi kimusikiririzaawa gwe tukimedde abakazi ebamalamu bitono nnyo gwobadde kyo nti omukazi asobola okuleka omusajja gentleman n'agenda n'omusajja asibya amarasita nga wulidde banyumya emboozi nti abalasi obalaba balina true love era omulasa nga yakwanye omukazi awulira buwulizi nga oli anyumiza n'agenda n'omulasa n'agenda n'agatono omulasa ekyamazima ngamba balina true love bano bamusiba amatayi tebalina waaka okitegeera kati omukyalo oli kadi bamuleeta ndi byebeyogeza eri ku luzunguzungu bamuga nti owa mukola programu z'oluzungu ole wane nazze oba yogera luzungu oba yogera olimi ki kasayambula gati olo Jamaica nti olumanyi naga nti nduwulira ne bamuleeta ne tutuulaawo ate teyanneegomba bwegombi ekiro kyonosula kankuveeko mala kula naye sijja kulaga butambi bujja busaasaanya nalikulaza obutambi naye jja kulaga naye awo oba n'appetite Parliament omuntu emukwata mpola ensonga appetite nejja taba wakuwasa tosobola kugenda n'oluzuwera ssatu awo omuntu nga togenda muwasa tekikwetagisa mala mwetegeza kyoga kati bano abakyala bano abeetunda abatunda kaboozi ku 2 kugamba ogenda okumuleka olwoba omulabye appetite eba evuddewa walabidde ku malaya lwakuba namuli asimanyi nti ndya malaya
nale simanyi nti even imbiri z'abamalaya ziba zitye munda imbiri z'abamalaya bamalaya kugamba eri nawe business eri awo mulimu okweroga mulimu okola okimanyi nti bamalaya eri omu abba empale ya munne n'amutwala ku musawo w'ekinnansi amusiranye kale asiranye akyawo anti ng'afuna bakasitoma bangi ono tebakyamugula anti ngamba waba asiranye aki asiranye aki bwatwala empale anti kakati atwala empale naga nti bajjajja ono njagala mumusiranye oli n'asooka bamusiranye naabo batugeze ng'awunya ekivundu wa buli muntu aga nti muwala kitegeera bamalaya ne babeereyo banywa emmindi bamalaya banywa emmindi ati buli omu alina okuyita bakasitoma be agifuuwa ate nga bayita era ng'omanyi afuuwa emmindi nga waalamiriza kati ate kati balina bibuga taaba bonna bonna obayiteyitemu obaleeto bakukumbe bagamba batya taaba njagala otabaale ono taaba gwateeka mu mmindi mbu gwatuma taaba njagala otabaale obayiteyitemu eyo balina okuzireeta wano eno zonna nga bazikoze bazireete wano mbutaaba gwatuma okitegera abamu basanga bali mu kunywa njaga naga eno bagiyita njagala nga bwendi eba bivunula ssebo omwana gakuvunulidde enjaga sima mbu enjaga siba nti sima maama nakayaga sima negundi balina kono gweta sima jjajja bamweyana ekitegeera jjajja bamweyana esooka kyonna enjaga okolera ku njaga njagala banjagale njagala banjayanire nga gwe bakuyayanira bamweyana mpulira okitegeera ne maama nakayaga njagala ontabaalire gwe abaana babeereri ate no basanga bawala bato nekubitegeera otya mbabeeramu ogendayo sigenda otingeze kugula ne kale mikwano gyange okitegeera soko onyumize kooli aliwa gwe walyanga tomanyi nti nno malaaya kati ndi omuwala simanyi nti ndi ani ndya malaaya kakati omuwala nga ajja kati yawulirako nga tulina gye twali nga twogera ku mboozi zaera kati nga agatino naye kati ebweru eyo wema ngenze nyinza kukolayo omulimu ki nambuuza nti ebweru eriyo abeetunda ne mugamba gye bali bangi ne mugamba ate abaana wano e Uganda bakola emirimu eri ebweru kasi ogenda ebweru ne weetunda ofuna sente nnyingi nnyo nti sente waneno omuntu zayinza okukolera omwaka omulamba wenza okuzikola mu wiiki emunaga ekiki okakasako nze nti ye kati ambuuza ebyo amanyi tunyumya bunyumya n'omuntu awo biki sitole nanga kati oyinza okunkonekitinga ne muga nti nsobola okukonekitinga eri kampuni ezikola ki ezitwala kasoba ng'olina passport nawe tulina passport wesa okukola ku passport ku bwereere biki kati olw'okumuwa kadde ako ne munnyonnyola bambi nankwatibwa ekisa n'akola ki nampaako yakwatibwa kisa yankwatibwa saga bambi omusajja ono ampadde obudde bambi nannyonnyola biki sitole ne namba gye namuwa ezo kampuni ezitwala abantu ebweru ezitera okulanga kati ffe gye tugambira nti gundi bambi andagiridde kamuwa ebbiri yakuwako yampaka animal kati n'ekirala kati waliwo omulala baali saidi ze ogundi yo Makerere ebisabiri ebikadde we nali nga nkyatembeeya we natembeezanga engoye awo obugatto kati nga ngenda nkola ki nga ngena muleeta bugundi awo budresi biki sitole bangamba abatembeeyi batuliira abakazi ewaka ebyo bannekira esaabo kati omukyalo liri naye yali gundi era bano abatunda kabozi ku bbiri kati nga ntuuka nkola kimuguza butopu wange namuguza butopu bwalinga bwa 15,500 kati namulekera butopu bwali 4 okitegeera kati nga ngamba nti ojja kukomawo enkya nkole ki nkuwa essente zokkonze ekaale kati nzirayo enkeera okukola kyokubanja nga nti olowooza nonno nafunye ssente saafunye ssente byansaze mpozi gyange ozinemu buzinyi ogende ngamba gye nzinemu butopu bwali bwa mitwalo 2 yali amanyaga gwali omanyaga omubibizeemu munnaga nga nti munnaye kasoma nge onansonyiwa akasente kakoze eki kabuze bakasoma tebalabise naye jangu ozinemu buzinyi gwogende twemaleyo ngamba nzinemu sikutegedde nga nti oli mwana muto oli musiru tozinangako omukazi wagamba nambuza tozinangako nembuga nti okuzina kutya nanga gwe nonno wesirwa zenze mpitaako eno mangu tankutaawo tampaludde nga nawe oyingira togaana n'ogiramu ne bwoti nasogera nendizisitingamuko neŋŋaana nengenda okulanga ekintu kyonna kyonna ngaebisambi bitukula nengamba naye nemubuuza toli mufumbo nanga nti sebo nze ndi malaaya nengamba wangi nezooka nentyamu nanga nti wotajja kuzina sente zo nonno ziweddeyo monsuubira nza okukusasula kati anza onfiirwa nagenda nemulya tewafiirwa abaani afiirwa byonna
ekyavamu nangamba omanyi nti nja kujja nkukyalirenga obeera wane mugamba ereyo matuga nti nja kujja nkukyalireko olunga muliwo twaliyo Makerere gye bali abo gye bali side zeno eno nga ewali kanisa Pastor Bujingo side eyo weewatiyo simawo bayitayo batiyo kavule ewe tusobo gye bali waliwo ekibala kyali kumpi awo nga bali eri ate abatukula baba batukula kankuveeko kati gwe kyolina omanya nti malaya w'e Kampala yawukana n'ow'ekyalo kati malaya ava eri e Kampala ekyamazima ng'aweddeko kati wajja n'omukyala ate mulaba ng'ali fresh jja kumugenda ng'akaddiwa ng'agenda yeeyongerayo uyo kasokoso uyo kati mutuuka eyo ssebo ate kasa batuuke mu byalo bafuna bano abasajja abo abalimi sajja ava eri nga yakungudde emmwanyi ze n'agamba nti kino ekikazi kyange n'akiwasa namu okukumba oli ali ku malaaya asooka gati waliwo ekiwala ekipya ekyazze wali eri Kabaala ekyo kyoboyi nina okukiwasa n'asooka akiwasa mukawo nekiryaze kiridde bikisitole ate juka kati ate ye malaaya takkuta ssente abasajja bano zenja abaagala abaana abato magezi kigoba wanga mpulira oga nti gye bali bamalaaya abanyirira abaagala abaana abato batya ne badda kuno bwana obuto butuulira ne babasiba ng'ate abakazi ng'abo gye bali basiru busiru esooka kya byonna olaba abakazi kyolina okumanya bangi okitegeera ate ne bamalaaya banene bennyini oli tagenda mu bwamalaaya nti agenza ayagala okitegeera ffe kennyini ffe tubazaalamu abaana ne tutalabirira kati naganga agenda kunoonyeza mwana wo kyakuli kyolaba era nze omuntu abakulu obwamalaaya muga nti wamma genda mu maaso baŋŋamba bamalaaya abo olwo yannyumiza nanga bamalaaya abo balaba tiwanayinza okugaa nti okuyingira mitwalo egi ebiri okulya mitwalo emeka ebiri nembe bw'otuuka mu ndosa ovaamu 8 otya gwe bali abantu naye bagezi nnyo okitegeera andi kakati oba akatandika omulaga ne bane awo oli munene nnyo saategedde n'alikusabye na 10 gwe maama naakumalawo ogwo gwonna okitegeera obanga yagati lindako nyawo manyi oba tubireke ate kati omusajja nga yayidde dda ng'ogizoogi mutaka wagenze ddeho yima ng'ogasi bamu ate mutubireke era watukaga omanyi nti ekyamazima nyongeramu 2 sigenda kusobola saizi yo nnene oba si ekyo tubireke kati bwe nyongeramu 2 oyongeramu 2 kakati kati oba wakatali kwokuyingiramu kati nenkubuulire ekyamazima ongenze wala nnyo asijja kukusobola kankuleetera oli mukwano wange ajja okukusobola kyokka gwe oyagala ono ate omusajja kase olyako bwoti ekiri kye nagamba nti amagezi oba toyina baba bakutegeera butegeereza essaawa eyo kabe mupya waawungawo kankuveeko ani atawungamu ezo nsonga era kati awo tuli awo wegiri nyini wakugeetera kati atunyingidde nnyo aba nene danzo nyingidde nnyo maama kuba obusende bwegye emitwalo ena gyompadde ondeke ng'onjuzayuzizza ezo sente zinasobola okunjanja kyokka nga aga nti onjuzayuzizza amazima gali nti alina gwe yakasiibula abadde na munene okukusinga okitegeera naye akulaga nti nno nti bannaye enfa era onzita abo abantu naye bagezi nnyo ate kati bamanyi abantu baga nti ono yakava mu kyalo amaalo mwegali ate sente akulaba ng'olimu ejjakirizi ate ye kati asooka n'alaba nga amaaso gakuleebeeta otunuulira oli kasa kuba kabwadaga nti baasi ono nze mwena nateeka okwekolezako kambokyakani ozze naye nga toziriko obutaala bwaka weebale nnyo agati okambotya mukwano ekyamazima kintu waneno shoti ano ya mitwalo 5 naye kati nze ngenda gikwa ku mitwalo egyo nga bw'oli nakimanya ti nkwagadde gwe bamalayo manyi gwe wasika eriyo ajaga okimanya ti nno nkwagadde kale ekyamazima ondabikidde bulungi nze wano nze nno nga nseera nze ndi wa mitwalo 7 gwe buuza abo bammanyi nengenda kuwa ku mitwalo egyo ate ngenda nakuwa longo waliwo ne longo waliwo longo kati longo ebeera eti waliwo short longo ne overnight soko mbuli kati tubadde ku short kati longo eri etya longo andi kati short kabaka lutwaka kamu era kasooka mulabo oti agati toddamu vaayo kamula kitawulo okamula kale okusamula kasoosa mulate kati basi toddayo kati nobeera kakati eri longo osooka nolya kalutu akasooka okitegeera kati akakapira n'akajjako n'akwambaza akapiira akanoddamu lutu ekubiri kati erongo kati waliwo ne overnight kati oba omusasudde oba sente mekazi oganze overnight ya mitwalo 10 ng'ogenda kusula newe weekyusa bwoti gwe kasi ogendamu ehoyima ng'olya buli ogendamu ehoyima ng'ofumita naye abamalaaya nabo bamala bamalaaya simanyi naye nga tobamanyisangako ate kakajiga biri bya serious business okitegeera
kati gwe kyolina okumanya malaya enkwata gy'omukwata musijja okwata mu atono maama w'abaana ow'ewaka enkwata gy'okwata mu malaya sijja okwata maama w'abaana ow'ewaka ikayi maama w'abaana olina okumuwa obudde olina okumulomansinga olina okukola otya ndiyimala gati wenzi maama w'abaana gwe omuwa obudde kampuli abamu baga nti oli ajampinga bujampinzi n'amaana adduka omukyala ine nange onaamuli awoomerwe nawe owoomerwe sooka omuwa obudde obawo n'okuwoomerwawo sha obadde kinaawe muntu ki gwogenda okulya ng'omugwiridde bugwizi ola kazibeera embuzi zisooka nazo kati okola otya kati ate basajja gye baliyo tumanyi nti omukyala osooka kumukola kino na kino yo nsonga kiba kyabendako nnyo omukyala ng'osozi n'omulomansinga bulungi ola n'embuzi esooka neewunyaawunyako bweti eti okitegeera esooka neewunyaawunyako negamba nja kulya okategeddaako kakati kiregeeza nti n'omusajja ennyinnyini kyalibadde kyavunaanibwa omukyala n'osooka n'omuteekateeka tukuyita kuteekateeka n'omuteekateeka n'otuuka okumulyanga naye ayagala so si gwe olw'okuba ovudde eri wayimyeyimye edda oyagala kufumita otambula ogende kati gujja kuva eri weegatte otambula tosobola kumaliriza ne weebaka wabula otambula ogende andi kakajuka kasomola okufumita bwoti n'ogenda n'onaaba maguma ng'osipiidi gwe ne weebaka n'ofuluuta kazinagaba kati antankudde alese nze nanze nanyimisizza tammazisizza okitegeera abakazi babyogera kati osanga n'asiga cutex ng'ayitawawo ku makya omukazi aba yasuze n'ennyonta ye kucutex kasamweweta waati ebigere mbona nno nze nkwata mpolo ojja kundeetera ebizibu nti ate ebizibu bitya nawe bikuleetera bimaliriza okakasa gwe nti osobola kummalisa nti walamasiza ku mukazi nti ye ocutex okakkana ate nga takuliridde omukazi abacutex awe batwe bakola amanyabo abacutex gwe kyolina okumanya bali abakyala baffe ne bawanika n'ebigere kwanda bayingira ddala paka eno mbisami mbusimanyamu amugjamu kati ola kati bino byamukwata namweweta waati ebigere okitegeera agenda namweweta waati ebigere obugalo nonanga buweweera buti omukazi nga ganema obugalo bulinga nga bw'abaana bato bano olaika omanye okuweweeta nti nze nekwatako okuweweeta ataliko n'omuza nesima oli mufumbo kale ndi mufumbo neka omusajja tabeerawo kale wano ajja lwalumu kyokka gwaga ntabeerawo n'ekiro yasuzaawo abakazi batwegaana bwe batyo abakazi batwegaana bulijjo naawe kati ngwego kasande abakazi batwegaana teri mukazi ayinza kutambula abasajja bwere 10 ne bamukwana bonna n'abagaana n'obagenda mu katale ate mu katale basingira n'obba teguliraawo akalako njukira nakagambako nti abakazi kyekiri kyegamba nti abakazi nabo bennyini tebamanyi kye baagala kaleke gano nti nabatanzi w'eggulu gwe nalidde okitegeera eri eri abasajja bagagga abalina ssente nenze namudde sitaddemu yadde 10 ate ruumu yagisasudde okusulako ne sereebu obadde ki kakati omukyala asogenda okumuwa emitwalo 5 n'omuga nti genda oguleyo kilo z'ennyama 2 ozireete tuzirye owa bukya n'amwongezaessavu nagamba ne musajja gwe olinzisa ennyama kakati nalaba ng'olidako omukazi omuwa mitwalo emeka 3 n'omugaga kaloya genda ogule kilo z'ennyama 2 emu tugifumbe endala tugagisiika busiisi bw'atuuka ku bukya bujaga hane ekikazi gwonyirira kankongeza n'essavu lino dayira ane musajja gwe olinzisa ennyama nogamba kakati olwo kati gwamuwadde ensala okugenda okugula ennyama tolina kyokoze oli amuwadde essavu yagenda okumussa ennyama okitegedde so koga kati beebo kwegamba abakyala beebo omukyala agamba olinzisa ennyama naye nga bamuwadde essavu naye nga n'essavu gye bamuwadde tagenda kudirya jasi yagenda salasala ateekemu jasi kukola gundi ka cream tayinzaga nti bawanga alinzisa ennyama ane musajja gwe obonjagaza kimutuufu olinzisa ennyama ekyo lwenjawa neeno nnyongeza ate kati wayita meka olingaga nti owaayi ne munne ojja ddi onkyalireko nti kale gwe sinza butakukyalya kwe ennyama gyompa sinza butakukyalya gwe funafuni lunaku gumanya abasajja babukya abaana be balina mu maka g'abasajja abalala abaleba Lubalusewa TV tubeebaza byonna byemutukolera okutugoberera okuteekamu ensimbi ez'enjawulo program bino badde obimanyi kwe tuli tulina Zenjama the King omujamaika ate nga Munnayuganda asobola okukwogerera buli kika kya kinyanyimbika lwe luzungu lwonna lutegeera Zenja tugenda kuddayo katono wali eri bw'oba omaliriza bw'oti ku bamalaaya bano
Malaya addamu n'akweweetoddemu osituke. Kasoba nga wamusasudde. Kasoba ye nga wamusasudde. Ye yakuweeweesa edda. Bayina enkwata gye bakwatamu abasajja ensonga ki abasajja abafumbo bagula nnyo bamalaaya. N'omusajja gwe mmanyi yali awo Ssaalongo. Sijja kumwogera nnyo. Namusanga esayo naye ng'agenze kutemesa. Magazi bamalaaya bonze bandoopera ensonga zaabwe. Kojjuka kati anti bamalaaya bamu kati agenda najja nga agenze wantu ng'agenze kukola. Bino bakola mugundi mu mabaala spedi n'atandika kweryamu ng'alaba kasuma we bali bangi. Obabeerawo kugamba amulingiriza oba amuyingirira ajja nagati kingizze nje olaba eri gye wantwala gye wansindika nti omuwala bwati ne bwati omuwala mmazeeko emirembe biki yannemesezza awantu nangenda nga mugaggo lwaki teweesonyiwa munno. Okitegeera kati wabeeramu nabo ne bakunyumiza ku mboozi zaabwe. Kitegeera nagati waliwo ekigagga bwe kiti ne bwe kiti. Okitegeera esajja ekyamma kyagala munno mbu tweerye mutwe buli ekijja no kingatinze njaga kumpaako mutwe nja kuwa sente zonna z'oyagala wama kyekitya si kirwadde. Lwaki tamugamba agende mwekebbeekiriza anti omugamba ogenda kumusaayi takkiriza kyokka ate ayina ssente kanaye kati ekyamazima ntadde ne ŋŋaati oba mmuwe kati nga mugati ate nange gwobuuza siri musawo newankwadde nti mbalaba mbamanyi ne nga muga nti kugamba muwe on risk. Ekitegeera naye ng'ekikulu kya byonna kumutwala kuki ku musaayi kati ensonga ki bamalaaya mbamanyi nnyo nti mbabeeramu. Ekitegeera kati ate kati eriyo ne bakyalibangaamu ababagula naga nti wayenjaga kiwaki nabi wali eri bino bimalaaya ebyetunda ate saga agenda eri gye beetundira njaga okindeeta ekijji kinsaleko eno ewange. Nabo bakikola eyo delivery bagikola bakola delivery ate so kati wabanga agenda ku delivery akasente era kaba kanjawulo. Yaganze woba ondiira wano eno shoti ya 15 bwemanga ŋŋendawo shoti ya mutwalo ate kakati kizibu ogenda omusajja ng'agenze just kumulya kuvaayo amanya nti yo overnight era nti anze wemanga ngenda kukola delivery nze mbala sente za kiro kiramba. Kwate kati wenalinyira boda ate nzija ate nkubona bakasoma ajja bba bagenze olina kumpa sente za kiro kiramba eka ne bakyalibanga bakola kye babagulira ddala ate nga mu basajja bahonorable. Bahonorable wanti kati baga ezenye mwana ebikazi biri byobeera nabyo story kimwamu muga nti aba bakazi nti ebeeryamu oba ng'olinamu akasente enze ng'amaze nga nkola kinga mukuweereza. Zenja to be honest wakagala abakazi nga bameka? Benakagala batono benkwana bangi n'ebendya be batono. Nze nkwana omukazi ne muleka kwa idolingi nsooka nekwana nensooka nkutunuulira ne ngati nina batanzi weggulu ye nga tibamutadde kwa idoli. Kirika kyadde kitukula naawe ngenda kikulaga ng'omanyi okubanga omukazi twatuuse eriye sebo nga abantu bajja nga bazzeko okusa neziserofi. Okitegeera bano ababeera bakyaddeko yo TV bano simanyi abayimbi baki baagalayo ababakolako interview. Nange ndaga otuwa mukyoli oli ng'ebyaddala si wa bulijjo. Mukyoli? Saamukulaze kwano muguni ngenda mukulaga dina tuve wano kuguni ngenda mukulaga onzijukiza kikazi kyadde nayo kirabika bulungi. Era nabuuza naye ggwe oli mukyoli ebyaddala nti gati nze ndi mukyoli ndiwe nemuga nti nakyogana Luganda. Kati gwobeera eri osookola ku TV zeggulu nga tomanyi Luganda. Era ne babeera bayisa ebirango ku TV ze radio zeri baga nti twagala omuntu ng'omanyi Oluzungu omanyi Oluganda. Gwe Luganda naye lw'amaanyi. Kati eri ku gundi gye twadde eggulu twadde ku Buganda pub. Nga bagiyita Buganda pub. Yajjuza kankuveeko ekyadde ku Buganda pub. Muzungu agamba eni chuduleni. Nkoko baana. Negwe kye nalabye eggulu. Eggulu ye town gy'otuukamu ekyamazima nga kiri nti balina amateeka agaabwe go gakolera ddala. Okitegeera ono wabanga yakwasaganya okulongoosa ekibuga sente bazimuwa nga aziteekera ddala mu ekyo kyennyini nnyini tawuni eggulu enyirira. Bakwene ye Kampala ate ne street kugamba kale baziteekateeka bulungi. N'enzimba eri planned. Enzimba eri planned amakubo geego kuga buli kimu kyonna olaba nga kiri on point. Naye nga kyenalabye ku bakyala b'eggulu balina ekintu eki balina true love. Waba akwagadde yaba akwagadde omanyi okumala okulya dana nabatanzi w'eggulu ate ye kennyini nga yakuba akasimu. Nakubuuza banne mukwano wasuze otya ogamba otya kati akubira akubirira twogera
yangambye agana kujje nakyalire ko nja mukuleetera ku wano era gwe ddala nabatazoddeyo n'otulumya naffe tulina erise bannabatanzi bano olwo ndaasa okujjonkera nedda abadde nnimba anti omanyi bayinza omutaaginga ti ddala sooka ojja olabe bino zenye wanga wainako mulugwala wainako mukyala kyo era yayogera oluzungu budakika 10 yali muteeso nate eyankubiranga buli kaseera yali musoga makoyo omusoga ali obeera naye neŋŋambo oli yakubiranga yankubiranga ali muteeso yenga wa English kati abateeso beyamundooza n'abakyoli abo tebatera nnyo kwenda babeera abantu balungi obanga omuwasizza ng'omutadde ewaka n'otamula n'ogera n'omalayo emyaka 10 gy'olaze okuma nga wamuleka nga bw'omusanze nerekawo omukyalo omuganda emyaka 3 osanga alina kabebi n'ogamba yi gusaaleka na lubuto okitegedde kati wali abantu bo bambi bamanyi kye bayita omusajja bamanyi kye bayita omusajja kati gwe document no wanene Uganda waliwo tribe emu nga bw'ogenda okuwasayo omuwala kati nga basooka omwana bakola kino ne bamukwasa omuggo ne bakwasa omuggo ne bagamba mwekube omukazi kase omuwala kate emiggo naba nga talina muyadde olunyoga ati baasi oyo ojja kumusobola naye omukazi kase akuwaga ati omuwala waffe tojja kumusobola mwesonyiwe tribe weri wanene Uganda wano mumwali mugezeeko twagendayokko naye kale twadde tugeze kale ndiwatugenza mu byakwanjula ebyo nga tutambudde mu byaffe ng'omanyi zino tuwa ze tutambulamu ezo ekisitole naye munenga tribe gyeri ate nno nga y'amaanyi ddala era nga babeera nga bagenda tugeze ti balina omukolo gwe bagendako bayita ddala abakulu b'ebyalo ne bajja ne bakola ki ne babeerawo mu kisaawe ng'ekyo ne bategeeka buli kimu yesebo bale balwasa wa TV tubebaza byemutuusaako engalo yona gye musinzira okuba nga mutulaba ntumirako obukenya ogamba otya muganda wange bali emirimu gyotuusaako engalo essanyu lya Museveni gyali bukenya essanyu lya Museveni niyo omulala wano ntumirako Big Mama ogamba otabala kubanga ogobera Lwalusa wa TV Big Mama yaliwa Big Mama ali bweru aboyagala mufumbo gusooka ojja mwebuuliza nja kuwa enamba mumpe kyokka akumanyi muleke amanyi oyo muleke munnange wadde okyambuuza omukyalo oli ow'oluzungu oli gwe nalinga naye omukyalo olinze ekyamuntamya kintu ekyo oli omukazi ng'alina ebbuba n'okulabuuzi ng'ologera ku ssimu oluba okuvaako bwoti what's that one n'omuga nti abadde client your client is called at this time omuga nti ezibakira nti bangaoku esaawa zonna ze babeera baagadde but one day you man you think that I'm a fool I'm not a fool my friend one day I'll come over there where you're walking from I'll find those girls namugamba ati bawalaki there's a girls there they all telling me that you're in abawala babelako eyo ku office yo nemugamba bali babeera ba client kale kadi gwe beerawo ngolooza nze ndi musiru I'm not a fool I'm telling you oli omukyoli yali mukambwemu no yali muteeso naye nga mukambwemu natuuka ne ngamba naye kakati ono namanya n'ebbanga eddene ayinza okundeetera obuzibu kubanga nze n'okusanga obusanzi ng'olina omuntu gw'otambula naye tamanyi oba muganda wo oba ani n'amukubirawo yali mukambwemu era kyova olaba kyeki kye naga nti buli muntu kyalibadde kirungi n'awasa omuntu wa tribe ye omunnyonnyola gwa document kati waneeno olaba obeera n'omukazi waneeno nga right now nze mukubireko njaga kuwulira kivayo gyali ye ayogera atya omanyi batwali mukwano tabula batwaleko mukwano omuntu ali mukwano tabula omuntu ali mukwano tabula mutwali mukwano tabula kwe mukubireko nze mpule dobozi ye ayogera atya naawe teyankubisako olumu essimu nange nimekola gati you call her
Nemuga ati ate nkubira kati call her obadde yagalako wano naye kadi wandabyeko no jijako nenga kitufu wajijako olwakubira omwana gati wanje hani you see what I told you nyabo ono musajja mufumbo ono musajja takukuleterako bizibu wano oli yali aze nezijako essimu naga kati oba kati ddala eyabadde mukwano gwa kwita kati hani nomuga fino bitukozesa kati kunze nawe anaita kuyitako hani kyokka nze tobimpitako nti oba hani naye bali babalala bibayita kyola nze I told you Baganda muli bayaye era nze gwe nkulaba wenti nga ndaba tewali true love wano bali abiri waba akwagadde aba akwagadde ovanga ku mukazi okugenda n'atunda ebiwempe n'akuleetera ssente obale osegeera nga ye yatunze agana n'atunda ebiwempe n'atunda ezo egundi ez'emmuli n'atunda bino bigundi babita anyayo osegeera babako obuntuntu bwe bayiyayiye eyo agana n'atunda n'aleeta ssente obusaale n'alukakule naga ati noti lero nno manyi tino bisazeeko nubugati ati lwaki ndi bimusazeeko lero bisaze lero nno kimanyi tino bisazeeko nubugati lwaki mukwano you can't believe that infunyo on with 30k osege kale satu joka naje n'emitwalo 3 naga lero nfunyeko 30k kati gwe manyi tata ya baana ye yakoche tugendako kulya nenga sende yazikoze ya koze biwempe ebyo kibateekamu mu capital boba buli obugwa bwe bagula obo bayingizi bayisa naye kati nakujo kati bayiga kati bano ab'ebigundi bino kati babasasuza bano ab'ebisenyi agana sura ya akasende katonotono n'abitema n'afuna wabyanika nesimanyi ebiwempe ebyo bikyali abantu bakyabikozesa gyebiri ona abisa ku butale omusana okuziiza omusana babikoze kati kati amatundu bali kati gajja ne gakola ki ne gwana business y'abakyala baffe eyo okay tuwa kyendala gy'otambuddeko ey'ejjinja twagitegeera toyinza kungamba nti ku myaka gy'olina otambudde butuwo bwokabwokka ntambudde tuwa nno nnyingiko era nze nagala ne ŋŋamba bano abaana kati osanga neno bano ba MC nagati ze namba ano MC Uganda nomuka namba ano MC Uganda nti bakumanyiwa nawa okitegeera nga ne matugamu yeewanikiramu ndi namba ano MC Uganda mulimu abantu 100 abamumanyi ngasigadde onaza nti wayi MC gundi omanyi ngati MC gundi simumanyi nti MC kigwomanyi ngati zenja gwe mmanyi ne zenja osigadde sibamanyi okitegeera nze ngenda mu region zenjawulo era nosanga ngegenyiza tolimirwayo zenja katono nnyo ina we nali nimpula omuvubuka nti simanyi omukazi yaŋŋayo embu leka nzireko waggulu sibitegeera ebintu ebyo kati oyo omukazi kyekyo ekintu kye nagamba ng'oyagala omukazi wabanga tamalangako kubanga toyanko omukazi n'amala mugambe eddako waggulu omukazi kasadda waggulu bw'ati ye wasinga okunyumirwa wakola ki okitegeera era kasobola banga ayingira tayingira yekulukunyako kuno kungulu ng'omanya nti baasi kaakati wabanga ayagala okumala olinamu okulukunya kuno kungulu niye bawo n'oliye nga agwekkatyako gonna gonna n'aguggwerako omuggo gwa Musa ngwa nti ye kati oyo amalira munda ke kakakodi akaliwo ebisa bisinga abola kasamwera ne mwera nadda waggulu ye aba ayagala kumala alivya omukazi nakuba omusajja empikka bino nakola ki nkuba empikka bino buwa buwoomi ate nze onkuba kali nze mbakukoze eki mutemuzi bakuba abasajja naddanga ali mukazi ali mukumulya kabuzi bakuba ku matako bwani bagala bakuba ku mabina bane kabadde kayiseemu naye naye tokatemamu kubanga bya bulijjo tubyogera nankuba empi nankuba empi katofaali andi bayagala bebbina lwaki egundi bagituuma kabuzi kati ate kati embuzi weziba zeerinnyira eryegwa wansi eriginna negyebakako ezo saidi abaganda bwe bamanyi bajja kutya okuzza kati no waliwo kabuzi waliwo kabaata waliwo beta smart nationalist smart wiki kabaata yeriwo kabaata era okuleka nga waliwo awo omukyala ne nkugezesaako nenga kati gye bayita kabaata
Nenga batoneza gitegeera. Oje wanene ekikyala nkulageko. Dita kino kitwetedde chai. Ekyo si kyaffe. Eh? Ekyo si kyaffe Kabaata. Sai wali bagiyita Kabaata. Wano Kabaata ono wa Kabaata TV. Noze sai giyakoppa. Naje nalinya nali etuma. Okay, Matuga Estate etekamu ensimbi ne tusobola okubanga ate tulabikako nga bwe tulina okubanga tulabika. Balina poti ez'enjawulo okutandika ku milioni 5 paka waggulu. Balina Matuga Estate balina amayumba okutandika ku milioni 4, 25, 3, 6, 7, 8, 10. Matuga Estate batuukirire enamba kweziri awo basobola okuba ate nga bakukwasaganyiza. Lubalusewa TV yaleeseewo omusomo oguliwo oyita akasente ka saamusaamu oyagala kuyiga presentation oyagala kuyiga editing byonna video editing ebifaananyi okuyiga babyeeditinga Lubalusewa yabitandise okuba nga tuyigiriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi so tukubirako kweza enamba wammanga tusobola okuba ate nga tukikwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala omwana obeerawo ng'olina professional gy'okola ki gy'omanyi netusobola okuba ate nga tutambula bulungi. Sunset Junior Schools banono nga basangibwa Matuga branch esooka ey'okubiri Kawanda ate ey'okusatu eri Kawempe osobola okutuukira director n'asobola okuba ate nga akwasaganyiza bulungi nnyo. Balina ebisulo eby'omulembe omwana abeera mu kisulo ng'alinga ali ewaka balya bulungi banywa bulungi ate nga balina relaxing place basobola okuba nga obwongo buli freshinga omwana afuna oxygen ow'omulembe ku Sunset Junior Schools batuukirire basobola okuba ate nga bakubangulira omwana obulungi obutagambika. Balina ne music instruments ze batandiseewo okuba nti omwana ayiga ebivuga nga bola piano waliwo keyboard jazz byonna era abazadde ye piano nate mbadde mbikyusiza tujja kuba nti abazadde tubasaba mugule ku bintu ebyeko osobola okulaba omwana ono ga nti ali specialized mu keyboard noga kati kamugulire asobole okuba nga ate agi masteringa bulungi ng'ali waka wano tumulozaako walina abanga akikuba bulungi nnyo. Okay, program bino badde obimanyi tulina Zenjaman the King nasobola okuba nga ate asomesa abaali tebamanyi ne bayiga. Zenja mpulira nnyo omuntu ngaga nti okuba olugalo kiki okuba finga andi kakali kyekyo kibaita okulozaako osegeera abasajja ebiseera ebisinga kizibu omusajja okuli omukazi nga tasoose mumukwatako wansi baba anoonyaayo ki ozabeera akabiro nti oba tebeera obugirita ne bunsala okategedde akantu ako nasooka mutakulaatakulayo bw'ati n'ekyo kya bulijjo ate nga kiri nnumu tuyinza okumala geefubirika wantu gy'otamaze kebera wa gy'olaga waliwo ey'olusenyu waliwo simanya nankaniza njawulo kyokye gye nagenda nti bino tujja bibayigiriza ate mujja kunda wakimaafi ey'ettosi ate era ettosi yawoomye girabe edduka obanga ali mu kateebo oti omanyi okufogonyola ettosi eraleka sawundi keekola kuliko abaana kuno abatulaba sijja kwogera naye gwe genda babuulirizeeko kati ate ey'omusenyu yo ojjako gamba nga buli womulya oli olusenyusenyu olukalabula ositegeera kyokka wokwata oti n'engalo ate olusenyu toluwulirayo gwakazi balimu ebika kyekiri kyenagamba kati waliwo kati amusima ng'omala mutuga abayi babayitanga batya babita balwazi ng'omala mutuga kale waliwo n'olwazi kale ab'olwazi ndowooza baaba okutuga ategedde ako naye ate kati nzira okuwali eri katono nti abakyala bano tebamanyi kye baagala ngwadde okimanyi nti muno osobola okukeera ku makya n'ogenda ku botiiki ogula engoye nga mukazi yakolamu ng'alina kapita wa bukadde 20 oba 3
n'ogenda osooka omugulako engatto n'omugulako jeani n'omugulako essaati n'odda n'ogula gaalubindi n'ogula essaawa awamu kale ng'omutaddemu kale kinene nnyo emitwalo nga 8 n'alaba nga yamukolera bizinensi ey'obukadde 2 talina magezi gwe mugezi bane gaya ina ssente oyo nze bulejjo wano gumanye ssente zandekera osimeno jeani y'emitwalo 5 nze nyemuguza 6 ate nga takayanye era ovunga gati bane kasoma wandibadde nonno ku nnamba yo kubanga olwo wendeeta nene ebyaka bimanjagala kukubireko n'abakazi sebo batukwana omukazi sokukwana sebo kati nga akuuza nti kasitoma wange biki era olwo nga kuuza no ene namba eri ku WhatsApp nti ye obulwo ogenda olanga ku status atadde obu video nga yeemoola timulingeri abamanyi tino status ze ojja ziraba okitegeera ate nayo kasoba nga olinnya wa status n'obawayo ku compostinze ogeola nga atadde nga commentinze ataddeko akatima n'akomentinga looks so nice honey atajja okuyita honey ngogati mukyalo ono story n'abakazi batwetega ssebo nakwetegera dda kati gwajja omanya abakazi abakwegomba baliwo naawe kankuveeko lwakuba tebakulina access kutuwako ne bagamba n'ekisajja ekyo kintuulya mu programu eyo kale nze ologa kale nze nteobeera mugoni mu comment section nagati ako nakaza kwa presenter kanze ke kasinga nze okunnyumira nga abakazi bye boogera atali babiri nga tuwumba njagala onkakasa okuva n'olwaleero kito kyo njala kitegeera obutiiti ki kye bwongera ku mukyala oba ku mpoma y'omukyala amazima gali nti omukazi wabanga tawooma nawe yesiba ekkutiya y'obutiiti tekisanjawulo kubanga n'ababwesi badde bamanyi mugaso gwabwo lirako omukazi oba takola ki oba tawooma newesiba ekkutiya y'obutiiti tekirina kyekimukyusaako okuwoma kw'omukazi kwe kuliwa nno omukazi ebintu ebimu omusandoza biringanga 3-4 enkaba gyakabamu nga muli mu kikolwa okitegeera enyola gyanyolamu ekiwato ekiwato sokinyola ng'oli wansi newe kati pozi gwe oli mufumbo wawasadda naali kututekeeya abana ne bakunyoleramuko ku kiwato n'okakasesa ogenda kuntwalawa nsalewo leero ŋŋende nkutwale ntwala baasi ate kati gw'oli serebu eri bakuwa buwi toteekamu yadde ebibiri ŋŋenda kukutwala naye ate tolemerayo ennyo osobola lemerayo era abaana bakukola byonna bye baagala omukyala we kano gati ye oba nzireyo mugobe baŋambu abakyala muba nuna abasajja amabeere bakola ki banuna abasajja amabeere abo abakazi olaba ekintu kye nagambako nti bw'oba tunyumirwanga ku bulamu genda oli mukwano gwa mukazi wo kwegamba agezaako okukola ekyenjawulo mukyala wo kyatakukola ki kyatakukolera ensonga ki osookusanga omukazi omufumbo ng'ayomba naye omusajja talina magezi yakakwana eri malaaya agizimbidde ffe tuli mu muzigo eri malaaya emanyi butya bwekwata bbaawo okitegeera abakazi agana akuweweeta bwati kati si gwayina akawalaata akwata muto n'asooka akuweweeta bwati amagezi gonna gonna ne gaggweramu ddala nakuza ti hani onaayonkako nyonsa okitegeera ate bakola kubira ebisajja bino ebikulukulu kati babakola kati ku bisajja bino ebikulukulu bino bihaji twakola edda bibeerewo kati nga omukyala wewaka mukaddiyeeko biki bavudde bononna wano mu buvubuka kakati wafuna bunene obuwala butuka kyenda n'amabeere agafumita kati bubbaabo kamubba n'embwa ne yeesigama ennyama ani anyiziza producer waffe kale ngenda mufunira ekikazi olwo ajja kukkakkana ndowooza omulaba amataba ino ogamba minisita nga tumaliriza mpayo ebika byenkaaba ate kati nze ndi mukazi ekibuuzo kibuuza muntu mukyamu n'omukazi gwenja okuleetera ne naakunnyonnyole era enadakulu jja gikola nga femi nga yesenga tewali tabu ng'ekintu kyakitegeera bulungi nnyo ng'akitegeera bulungi nnyo kitegeera era nga jja basomesa bajja kuddamu amagezi mpola mpola banga abakazi asobwe mulaavu n'atandika okuyisaako olulimi bwati ku mubiri gwonna naye bakikola ku muntu nga akwagala oluusi nga mukyala wo weewaka ng'akumanyi nti omwami wange ye bw'atyo tanaaba atuŋŋununa naye togera kuva eri bw'okwana nti ogenze olinamu akaseera omukazi omuwadde naye waayo abakazi so balinalo
Ye kasomwa sente zayagala kola bino nabyo oyagala. Katono. Bagandi n'omukulu oyo bamunno. Nnyo. Bali bakikozeko. Wawuliro. Nawulya kale nga kiwulika weird ye. Ngoba kino ekyali kya bulijjo. Kale nze ng'omuntu nga mpulira answala. Naffe so tubeere mu bwezi naffe tulina ensonyi. Nagati mwana wandi mbadde njawo ntwale producer omumpeera ebintu bijjaya nti obulungi bimufundize mu ruumu nedda kati producer ate ye munene kati muwabuli eri obutonotono ne kamwerijjirako ne kasooka kamukolerako effujo ne kamutuula waggulu ne kamuweeweeta okitegeera n'asooka n'ayasaamirira sibula batulaba okalwa ku Lubaluse wa TV big up on server name walo kubeera nga ate munne mutulaba tubaga ati noti fe tuli okubeera nga tukola ki tubaweereza nsonga ku nsonga buli kimu kyonna bino badde obimanyi ya program obadde obimanyi bino obadde obimanyi gye tuli kwano ku Lubaluse wa TV ya everyday here per run the thing people them serve you we comfy serve you whenever you are one part time okay tuyanze ge ajisamu ge manya tubadde ne MC Zenja agafi Mike tulifi Mike akingi feed Mike kabaka wa microphone yukira ono no gutulina director wa TV namba bajita Vom TV ne Vom Radio era tero kuberako live naso kubanga inviting abantu ne bajja ne babeerawo bakikuba bulungi nnyo tukoze ne waswa Beka Kagere onakola producer program eno tetujja kusuka wano tujidingana olundi baba nako katono kambaiko kempisaawo nadde jagamba ba MC bano bw'obanga oli MC nga tosalanga ko kuva mu Kampala kudda wala tuddamu kwera sima namba ono MC Uganda Uganda togimanyi amanye Buganda ffe tubaddeeyo mwacholi tubaddeko eno Kalamojja tubaddeko eno Embalala Central Gikubye gimazeewo Central Gikubye ngimazeewo okitegeera tugenzeko no Mugundi West Nile tugenzeko eno Ejjinja buli omuntu na buli region yonna tukoze kitutuuseemu ate ng'ennimi zetwogera boyi zanje ulwe byaffe biralamu obanga oli MC ng'omanyi olulimi lumu nga nkoko enkoko emanyi kiyo olwoddeko enkoko ekabanga ente tujja kusukka wano babayi Lubaluse wa TV mazima ku mazima.